NUP egenda kuruzinga ebitundu 8 ku buli 10 kino nkikubuulira singa ntandikira wano ne nkubuuza nti Gunda ddayo onjagala obeerewo amazima onziremu nti Gunda ddayo kituufu agenda kuddayo nyoko addayo nyoko yani ate ono Weemakinde simanyi addayo anti nedda njagala ombuulira amazima wa opponent we yani yawo amaanyi anze nkubuulidde omanyi muntu nze sireeta opponent naye nze nkubuulira abatagenda okuddayo wano mu Kampala Shamim Marenda addayo Mukasa addayo owagundi South taddayo Segona addayo Segona addayo Okakasa addayo kuba wano Segona tagenda kuddayo tagenda kuddayo Mpuuga addayo Okakasa kuba wano atenze kugamba abantu benkugamba yo mulala gwenjagala okwe Bashir Kazibwe addayo oyo muleketa sobola kakati Segirinya addayo taddayo bali bakawera bameka eyo Kampala yo kankuwadde sample kawali ajja kuddayo tagenda kuddayo kuba wano ekyo nkikubula tagenda kuddayo ekyo nkikubula anti kati eyo gitege eyo Kampala yokka bitundu bimeka ebyo bwogende mu percentage almost 99% tebaddayo kakati tuyinza n'okugenda awalala nobwe tugenda awalala Oshabe addayo Nsamba Ekasanda North ajja kuddayo kati kuba wano kati benkugambye bonna otegere kyenkugamba ate gundi ono aline agira ne gundi mukwano gwange no ne Dr. Muyingo sekitoleko sikakasa tasola enzo obutaddayo kakati tugenda awalala aliwo omulala waali Kabuye Kasanda South addayo Kabuye ajja kuddayo kuba wano anti kuba wano nze kugamba ebintu byenkugamba singa bonna ngenda bamalayo nze nkugamba muga Katonda mugulu oyinza n'okutya ebitundu 7 nkugamba wadimeka 8 ku buli 10 ebyeNUP tebigenda kudda mu parliament harawo wenkugambira hati gwe olete n'abalala addayo muwadda nkunyingi onte addayo nze kwendi siriiko addayo kuba wano nobwatabanze ekyo nkubuulira ati bannange kankubuule Matiya kabene senyu tagenda kuddayo kanti kugambe tagenda kuddayo tagenda kuddayo ate ebino mbikugamba kabene bali mwezo tagenda kuddayo ate kati nze nkubuulidde kati bitundu kugambe bitundu 8 ku buli 10 ebyeNUP biri mu parliament kati bigenda kuddayo ate bwe tebigenda kuddayo kati gwe president ogenda kufuna meka Museveni agenda kufuna 99% kurundo Museveni kurunda jakka wangu nasiya gamu akakutemu tetwandigenze na mukulonda tiwali na kikwata mu tewali kategori na chiku ground chichorina ku ground olina coach nze nabwe twatugenze mbero C5 babayita mu BNUP wala bagenda kudayo kagunde kegundi bagipiji bagenda kazayo mukwano gwange oyo sewo sejjemba mukwano bagenda muzayo nsonyi wasebo sikuiseka sentebe sebo westibwe sebo gusinze nsonyi wa ogenda kudayo ate kirala sebo oyo mukwano gwange sejjemba by the way nkutumidde nsonyi wa ne sejjemba tumuleke Ati zajagala kubuulira amazima ogundo onachikirira Masaka waliwo omukyala achikirira Masaka agenda kudayo awe Masaka Joyce bagala dayo bagala tasobola kati gwe karwanga dayo karwanga ajja kuddayo kuba wano obayinza kubuulidde ati nkubuulidde sikubuulidde nga ndi wano kalanga manyi bachajja kuddayo yasobola okujja mu parliament nga ndi independent kati kuluna badda ina NUP taina na candidate yali awa mwezimbyeko wa amaanyi kale kakati katulinde nze nkubuulidde amazima ekyo nakikoze eki nkikugana zaaka dayo zake yasaba ebisanja bibiri kataddayo omanyi problem eri mitiana saba bibiri atayagala kudda kati gwe kubuulidde nabagamba wasaba bibiri kola ki nobwe tandisabye bibiri yandizeeyo zake kusinzira nga tunaje ku ansadi
wabula jajjange Andrea Gacharo yampa amagezi ate kati nze gwe nkugambye ebitundu 8 ku buli 10 tebidda mu parliamenti. Kati gwe Kyagulanyi ogenda kufuna meka oleeta engalabi ali bwati nagoma akola bwati olowooza Bannayuganda tebalaba Bannayuganda tebalaba nze Kyagulanyi nkubuulira amazima anaafuna ebitundu 2 ku buli 10 nga yeesimbyewo nkurayira sigenda kuddamu kwesimba mu byabufuzi byonna bw'afuna ebi 20% mu kulonda okuddako nkurayira sigenda kuddamu kwesimba kubeerako mu byobufuzi bw'anaazifuna tasobola kuzifuna. Katonda bw'anaaba muyambye newe ne yeesimbawo ate nga naye ajja kubitya oza yeta bitya oza tabira bigenda mu maaso yagende wa Musisi yafuna abantu bameka abantu baabula ono George Musisi bwe yagendayo nabagamba balete video ebigambo byayogera nga aliye wa George Musisi n'abantu abaaliyo bagireeta ne Musisi ajja wa Semuju oyo kale ajje anamumanyi Musisi munamateeka mugundi anamumanyi leka naawe byamateeka mumanyi abantu abasoma amateeka wano ng'oleeta amateeka wano y'abasajja bali successful bona basomye amateeka kati gombuulira kyebyo tombuulira naawe abasajja balina ssente aboogera ensi neewulira bakirumira basoma ki se ambasada kati yasoma amateeka tombuulira nze bino bye tusoma twasoma ebyo kati Namboza akomawo kuba wano ate George musajja wa Nambozi gwerinda obadde ki gwerinda naye bona kigo bona bigo muli amayuuni akomawo wabula Katonda yampa amagezi bannange bona benjogeddeko munoonyereze muli bannamawulire nze ekikulu nasoma byonna nasoma amawulire nasoma ebyenfuna nensoma amateeka kati nze ngenda okwogera ku kintu nga nkirinako research naye ajja agamaliriza ate naye mugezi omulaba mwana mugezi ali sharp Sewanda kati Wakayima akoma kati abo bona baki siwa NUP bona siwa NUP nkugambye bameka kakati bwoba naawe okkiriza bwoba nkurayira muga Katonda mugulu gogenda okirabe kigenda okubeerawo nobwoba okola otya ne Sewungu tadda nobwaba ayagala atya Sewungu nayo nogwonsobera gwe naawe Sewungu tadda kulwana nnyo okulabika nti mu Kyaddondo East Muwada akomawo tasobola ate tasobola kubanga Muwada yesimbawo ne Kyagulanyi singa yali Katonda n'awangula gundi yali tamuwangudde kati ye Muwada yali ayagalaza Kyagulanyi Kyagulanyi lwe yesimbawo Muwada akatamuwangule ng'alwanyisa Kyagulanyi naye kati wano yajja n'amuwa kaadi kati olowooza ati gundi yali ayagaliza nnyo Kyagulanyi yali amwagaliza nnyo ati Kyagulanyi ayambye eki Kyagulanyi nga ye memba wa palamenti alwaniridde abaana abali ebweru nanti shadow minister wa foreign affairs tulina abantu 150 bali mu makomera ag'enjawulo Muwada yakoze eki abaana ba makomera ag'enjawulo ebweru wa ggwanga Muwada akoze ogugwe Muwada agenza kakati nze kankubuulire kino twamulonda b'Ekyaddondo East akolera Ekyaddondo East Butira yasenguka yeeyo yasenguka katali ntinda Kyanja naye si Kyaddondo East wali ali mu gundi ali nakawa kakati nze Tugume toyinza kunsiba gundi ng'atategeera nze ntegeera era nzi kinjagala okugamba Matiyo oli wano ogenda kulaba akalulu akajja bagenda bakalulu naawe ogenda kwewuunya era abalya ssente muzirye mangu Museveni mumugyeko endala muziye kubanga mulya bisembayo ababaka ba Buganda bagizze mwenna gundi eyo mugende musabe ssente n'abaana bano okukkiriza emisango tewalaba kitambula ate kiriwo ekitambula gye kiri tewali kitambula so kati nze Matiya nze engeri gyembirabamu oli bw'aba tabiraba UCDA Parliament sabiti ewedde majority we yasalawo nti eddeyo mu Ministry ya Agriculture enduulu yabadde nnene nnyo lwaki enduulu nnene eri bannayuganda okukwata UCDA okugiteeka mu Ministry ya Agriculture Buganda ebadde egikozesa era ng'egifunamu ng'abantu bamanyi
waliwo endagaano yakolebwa wakati wa Katikkiro ne President Museveni okubaako ebintu byakolera Buganda ng'ebitundu ebirala tebimanyi. Ekintu ekyo kyaleetera kubanga Katikkiro n'abalala ne batandika n'okuleeta enkola ya Buganda ku ntiko era ne baleeteramu n'emmwanyi terimba. Emmwanyi terimba ebadde eva mu kitongole ekyo nga mweyitira ng'ara emmwanyi nga balina okusimba emmwanyi mu Buganda era nga Katikkiro agikulembera ng'emmwanyi azijja eyo era obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi bubadde bumaze okuteekebwayo nga buleeta emmwanyi naye ng'emmwanyi zikoma mu Buganda era nga Buganda ekikola. Kati bamemba ba palamenti bonna bakimanya naye bo ne basigala nga bazijjayo nga bazitambuza kaba ba opposition kabe baki nga ziyita mu kitongole ekyo. Kakati bwe baleeta etteeka erigatta ebitongole byonna ebya gavumenti bano bennyini tebakimanya ababaka tebakimanya bo ne basayininga etteeka ne liyita erikkiriza ebitongole okwegatta. Hati Prime Museveni agenza okulaba mu kiseera kino ng'ate Katikkiro gwe yakola naye endagaano okutuukiriza ebigendererwa bya NRM n'ebirala ate mumukuba mumugobayo emmengo alaba agenda Katikkiro agenda kati n'endagaano ne President Museveni. President Museveni afulumiza ekiwandiiko kya mikono 7 naga nti yakkaanya ne Katikkiro egunde muwenga ki endokwa naye endokwa zeekuwa lwaki eziwaggwe ng'ate Uganda endala abagiwa endokwa be bawerese creation nani ne gundi wali kitongole ekirala awo NADS. Lwaki Buganda yo teyita mu NADS eyita mu UCDA ne bagiwa ate emmwanyi. Kati okitegedde nti enkola yonna yali ya deal yatuukibwako wakati wa Katikkiro Mayiga ne President Museveni ng'abantu. Kati bamemba ba palamenti bano ne bakibuukira lw'okuba nti bannabyo bakoze mu constituency zaabwe ne baagala babeere ne bajjayo ng'endokwa ne bazitwala baziwa abantu bakole ki basobole okusimba emmwanyi. Naye ng'ekigambo ky'emmwanyi si kyekiri awo nti kiyamba Buganda. Ekigambo ky'emmwanyi si kyekiri awo nti kyalumye nnyo Buganda nti era kigikosa kubanga emmwanyi za wano emmwanyi zatandika 1903. Emmwanyi ezo bwe zatandika ne zitandika okubeerawo era abantu bazirimiranga ku kibooko ng'okulima emmwanyi luba lutalo ne bazirima zibadde zibeerawo okutuusa bwe bajjawo Coffee Marketing Board ekitongole kya gavumenti bwe bakijjawo bajjawo ebitongole byonna era mwe batwalira ne West Mengo Cooperative Union ne batwala East Mengo Cooperative Union ne batwala Masaka Union byonna ne babitwala. Bwe bamala okubitwala byonna nga gavumenti bimaze okugenda ekyo kyali kikulaga nti singa Mengo yali eyagala nnyo emmwanyi zitambule nga zitambulira mu bitongole bya gavumenti yandirwaniridde Coffee Marketing Board nerema okuvaawo Cooperative Union zaali zikola ku mmwanyi zirema okuvaawo naye tebakikola. Ne bakwata emmwanyi ne bazikwasa bakinoomu Abaganda bakinoomu era bazigoti Baganda bawano Bakyagulanyi Kofi Baganda bawano n'amakolero amalala ne batandika okubanga be batunda emmwanyi naye wapi badde bazigulayo naye ebitongole ebirala byo byagenda mu maaso n'egundi zaabwe. Bugisi Cooperative Union yasigala bo ne bagifuula private. Nyankole kwetera naye yasigala ne bagifuula private. Naye wane Mengo twali kyasigalawo. Lwaki? Nti abantu bayagala bo bennyini okubba bannaabwe nga bakozesa emmwanyi ezo. So ekigambo kino kyaleetedde Buganda ne Katikkiro okuvaayo n'amaanyi nti kibadde kiyamba kubanga Katikkiro abadde afuna emmwanyi nga za bwereere ate ng'agenda mu nkuruze n'ajjamu ssente ng'agamba nti za kugula mmwanyi. So what is the logic behind okwemaginga UCDA ne ministry? No, as a government ekitali kino kyetulaba nti government egamba terina ssente. You know kituufu government terina ssente temajinze gundi yokka yamajinga ekitongole kino ekyamata kya Diane bwe yakizaayo lwaki Buganda teyavaayo babantu lwaki teyali amaanyi bali tebakifunamu. Kati kino bakifunamu kino ssente bakwata ssente z'enkuluze ne bazigamba ne bagamba nti baguze endokwa z'emmwanyi nga bayita mu mmwanyi terimba so nga badde bafuna za bwereere. Kati Museveni avuddeyo akugambye nagamba bamuwe endokwa za bwereere. Enkuluze yakafulumya obuwumbi obuwera 7 nga bwakugula ndokwa ez'emmwanyi naye ate nga eziba zibirayo bwereere mu gavumenti mu kitongole ekyo. So kati okuddayo bano tebakaaba nti ekitongole kizeeyo nti oba kirina effect kubanga ekisooka
omuntu agure mwanyi ajja kusigala nga azigula omuntu atunde mwanyi ajja kusigala nga azitunda omuntu akufuna sente ajja kusigala nga azifuna ne mwanyi ezokusimba ojja kusigala nga ozifuna kubanga kitongole kyazeeyo gye kyava hati ensonga eri ku sente wano nti diiru bagyonoonye bano gye badde bakozesa nga balya sente za Buganda nga bagamba nti bakolera Buganda babadde bakozesa sente za Buganda naye ate nga balimba gwe wali owuliddeyo nti emwanyi ezo zibadde ziva mu UCDA wakiwulirako Katikkiro yabadde azigaba naye akugamba nga azijawa anti ngagamba azijawa emwanyi terimba erina eri registered is it a registered entity Katikkiro ono byabadde akozesa yakola endagaano ne Museveni ye Museveni n'amuwa ddiiru nga ye olw'ebigendererwa bye ebyokutumbula NRM mu bantu ba Buganda nga bakozesa emwanyi terimba oba kitegeera kakati bwe bamaze okuzaayo kino ate nga eno Buganda badde ajjayo ssente nga tanabwe agamba Abaganda n'okukola kino batandika ebyogamba Buganda Abaganda bali mu kubonaabona banange kankubule Matiyo oli musajja Muganda naye Abaganda balekerawo okukozesa amanya g'Abaganda bakagoba miliyoni 3.20 Abaganda ku ttaka bamanyi gye bali kati omuganda oyo gwe bagoba bwatyo agenda kusimbawo emwanyi gy'ogambe emwanyi terimba Abaganda 9 ku buli 10 abapangisa wonna abapangisa ba tenants Baganda mumanyi lwaki Abaganda they cannot manage Abaganda tebakyanywa mata nkubuulira amazima Matiyo kimanyi bw'oba oyogera amazima Abaganda tebakyalina mirimu abaana Abaganda tebalina mirimu banna masters tebalina mirimu ebitundu 9 ku buli 10 abaana Abaganda bali ebweru abakola ebweru abali mu bwayaya abali mu buki baana Abaganda netu wali yali akyogeddeko lwaki mwogera ku bintu ebyo bwe bata abantu 10 abata abantu abayitirivu mu 18-19 Mengo yavayo neefumirira ekintu ekyo bwe bakwata abaana 9 ne babakwatira Karangara nga bawagira Kyagulanyi Mengo yavayo neekivumirira abantu bali n'ebintu bye batambuza naye nga tebiyamba Baganda okitegeera bwe bali bafunye ekintu Buganda wano Abaganda abamu balina ekintu ekyokwagala okwekusa bwe bamanya nti ekintu ky'ettaka bagenda kukifunamu ssente ne bakwata Buganda Land Board ne bagijja mu Uganda Land Commission Mengo netandika okusaba abantu ssente ng'ebajjako ssente kyapa mu ngalo bikinga abantu basasula ssente kyokka nga Baganda waliwo Ankole Land Board esaba abanyankole ssente ne Ankole Land Board naye saba abantu ssente ate gyeri eriwa bangamba ne bunyolo ina bunyolo anti uli anga basaba sente kati mwe wano abantu ze kampubule mwasooka abantu bajja mu sente zino ze mwasaba nti za tofaali bwe zaavaayo tofaali byayamba ky'Abaganda Abaganda bali bubi Abaganda bali bubi nze ebintu bino byenkugamba si bintu byakusaaga Abaganda bali bubi mukozesa amanya g'Abaganda naye nga abantu ba bulijjo bali mu mbeera mbi omuganda gogobye mu Lubigi n'avaawo mu Lubigi n'agenda omanyi gyali lwaki ababaka ba palamenti tebatadde nninga ku kitongole ekizimbi bazimbira Abaganda bebagoba mu Lubigi nga kati bannawe bali lwaki tebakikoze naye kakati bano beekwasa n'okuba badde bafuna endoko ezo nga bagamba bazijja Mengo naye ngaendoko bazijjawa endoko bazijja mu UCDA babadde bakozesa UCDA manyi UCDA eyo ebadde yakola endagaano n'ebitongole by'international ng'esobola okuwa omuntu ebbaluwa atunda emwanyi n'asobola okutunda mu katale konna kakola ki kakati ate ebitundu 7-8 ku buli 100 abatunda emwanyi baawano Baganda baawano kakati babadde bakifunyeemu bw'okijjawo oba bakoze bubi kati kwegamba yensonga yo kati wali nsonga ndala teri mubaka wa palamenti agamba nti alwanira Baganda balwanira Buganda nga bwe nawulidde taliyo anti byakugambi bya bufuzi kwanga kiri kibadde kibayamba kwanga mu ministry toyinza kugenda n'ogamba ontwala gundi wajja kubuuza nti afe nga ministry tukolera Uganda yonna toyinza kujjayo gundi n'ozitwala endagaano eri yakolebwa Museveni ne Katikkiro eba evuddewo oba okitegeera kyekyo kyokka tewali kirala bano babbi bali mu kubba bye bakola bali mu kubba Abaganda nga bakozesa Mengo naye ng'ekyamazima tewali kibakola nga teri kiriyo bakoze kye bayambye abantu kiriwo kiyambye abantu ba Buganda abantu bali mu kubonaabona so kakati Tugume kitegeeza president mu bbaluwa ye yagamba bo bakyacekinga balabe nti oba bano abalwanyisa okugatta ebitongole bya gavumenti tebali mu mukono gw'ebweru anti kakati kyenkugamba akati ye president ye kugambye
nti singa Katikkiro yavaayo n'agamba bannange emmwanyi terimba tugitambuze naye twagala kwebaza President Museveni olw'okunzikiriza okufuna ki emmwanyi ez'obwereere kyandibadde kyanjawulo yali akyogeddeko kakati ebitongole gwe Museveni byoyogera kakati bakitegeeza nti gwe mwe mwakola mukola bye mumukukuta bwe batandika okusasula Buganda nga bagisasula ssente zino ez'ecompensation ezankola anazirina ez'ebunyoro bazisasula ddi ez'ettoro bazisasula ddi n'eza Buganda bazisasula kati Museveni n'ebintu byakola ng'ali awo naye nga yazanya byabufuzi bye omuntu tokimanya kati Katikkiro kino kimwanika nti alina ebintu byakukuta ne Museveni ate byatakola na balala nze mbadde muwagizi we okumala ebbanga naye kati nange ntandise okulowooza ate kirala kati balabye nti agenda kuvaawo kati basala amagezi agalaba nti ebintu bye badde bamukola naye biveewo bagenda kumujja gwa Katikkiro era tagenda kumalako bbanga agenda kuvaako era bw'avaako ayingira mu gavumenti sinakinde kubeera vice president wa Museveni nze kubuulira ku kisanja kino ekiddako kino ati bwe muddaawo ne mubiyita ebyokusaaga ebintu bino ababaka ab'opposition Muwanga Kivumbi yakafuga kati ebisanja kino kyakutaano kyakumeka kino kyakubiri ani kino kyakusatu ani yajja 2011 ani Muwanga Kivumbi nesimo 20 meka ono 20 ali mu kyakusatu kati agenda mu kyakusatu oba kyalimu ekyokusatu yali akoze ekyebutambala yagaba yendo okwameka okuva emabega mu bisanja biri ebyamazi anti kakati nze kubuulira gundi Kawalya yagambye owerubaga North n'agamba abantu be bo bagambye ekitongole tekiddayo yebuuziza kwani mu Lubaga yekubawo olukuŋŋaana kakati Kasibante n'agamba nti abantu bagira bwe tukubanga nti Kasibante alimu emmwanyi bwe yali omubaka yayigiriza abantu bameka Lubaga North okulimu emmwanyi anti nange kyenkugamba era bw'aba ayogera bw'ati aba mutuufu naye nabadde mutandiseeko nemugamba nti oba okitegeera ekyo ati bano balimba tebamanyi naye okimanyi nti oyo wa UCDA ate sente zibadde ziva mu nkuluze ate naye abadde alyako oyo iyaremye bamwita Emmanuel ate bamanyiddewa engeri gye yajja Mugunda manyi engeri gye yajjamu fa bamuleeta tubamanyi ngomanyi sente zibadde zitambula nga sente ziva eno Mengo ne zigenda wali kyokka ate President wali ono yamuweerako bwereere lwaki mubuzaabuza abantu nze nkubuulira amazima omanyi nze Matiya nze ekintu ekizibu kyange nja kwogera amazima abantu bantiisatiisa noyogera ku Buganda noyogera ku ki bagenda kumakalu nze Tugume nina emyaka 5 nze nja kujja naye nze tonteekako olugundo olwo abantu b'Ekyaddondo ze manye engeri gye babonaabonamu abaana 80 ku buli 100 Abaganda tebasoma mu Kyaddondo East gendayo tulina ssente abantu bannataka abantu bannawo basala okuzimba kayumba abantu basula bwe batyo embeera mba basoma tubalina mirimu leka nawe okwogera mulemu okwogera gwogamba abantu balime emmwanyi zikulira mu myaka 10 okutandika okuzinoga obulungi omwana ali mu senior 1 abaera anasoma ate okutuuka alinde emmwanyi zikule abamakata nazijjawo zimusomesa okumala university ettaka lyokuba liriwe balima ate liriwa nkugambye abantu balina ettaka babantu kankubule gwe Matiya oli wano abantu kati kyenkugamba ettaka lye bagula era ly'abantu abo balyefunza ne bagamba bo be Barandi Road abasigadde empomboze baliko ng'abasenze ani yakikola si Baganda bawano Abaganda bali mu kulya Abaganda banaabwe babalira muri era benyiri be bagireeta ate bana yagireeta anaatunda walota kali batwalira obwerere nga tebaliguze hati gwe natunda Abaganda bawano basinzira wano batunda omuntu ye natunda ettaka erireka sanda ekyafa nakitundira abali ku ttaka eri Abaganda bonna boya bafuura gasiya ye natunda ne babaguba ku ttaka bakagoba obukadde 3 n'emitwalo 8 n'ebigwamu bali ludda wakati anaagala okumanya gye bali kati ebintu temutubuulira ffe Buganda ko kasi yavira ku luguudo olutuufu Buganda ko kasi we yavira ku luguudo olutuufu kwe kwagala okukozesa emmwanyi terimba ng'ekyokukozesa ng'ebyobufuzi okwagala okuyisaawo ebintu byayo
kati Katikkiro n'agigamba nti bamugiranga kati bamanyi nti Katikkiro bulijjo ajja mu nkuluze n'ajja mu ssente n'agamba azisasula UCDA ate nga UCDA emwera bya bwereere tebabyogeranga nako. Njagala waveeyo yadde omu yadde oyo gundi agambe nti emmwanyi zibadde ziva mu UCDA ayogere. Nawulidde omu ng'agamba UCDA ebadde tuwaza bwereere UCDA Katikkiro emmwanyi gy'abadde azigula Katikkiro era aguzeeyo emmwanyi ku UCDA nga programu ya government abalala bonna balalibwa zino gundi eno kitongole kino esali musale kyalabirira bakiyita batya Operation Reconciliation kirala bakiyita batya kiri ekirala NADZ kakati yes President Museveni agamba nti UCDA ne NADZ yabigase wamu yes nti singa bibadde bikola omulimu ogw'amaanyi gwandikoze kinene abantu bandi bali mu money economy kato kiraba naye agamba nti emirimu egisinga Operation Reconciliation yegikoze kakatu ebiganya kuyitinga target ya government era government esazeewo ebigate bwe bali badeteteeke ly'okubigata teryayita mu parliament muwanga Kivumbi teyaliyo awo bonna basewungu tebaliyo mulemo kwekwasa kakati mbuuza government emmwanyi zino bazisimba ddi mu mwanyi terimba zino ze batunda kati kakati government ekwavuwalizaawa mwanyi terimba yazze juzi ne mwanyi tezinabala kuteekako yadde kumulisa kakati gogamba nti baagala kwavuwaza abantu zino ze batunda sente mpitirivu abagaggawadde bazisimba mu mwanyi terimba. Lwaki temugamba bantu lwaki abantu mubagamba nalabye mwadankunyiji emwanyi Kyadondo yali aleeseyo yadde endokwa 10 nedda nze sina kwesimbawo nze kyenkugambye naye nkubuuziza nti emmwanyi ze batunda kati ze batunde ze bafunyemu sente bazisimba mu mwanyi mu programu y'emmwanyi terimba nawe yogera kakati bwe base zinatuuka lwaki ogamba Uganda yagala kwavuwaza abantu ate nga ze batunda bazisimba mu biseera biri kati ngogyeko kya emisala tegimala sente teziriwo mu ggwanika lwaki gavumenti yakwata ekitongole kino ekizzeeyo si kye kino kyokka twogere ku kino ekitongole kibadde kyani ani yaleeta kino ekitongole n'ekiteekawo kakati ani alina kukijjawo bw'aba ayagadde government yenna okukyera gwamaguba gwogalaba government n'ebigendererwa byalyo yenna byeyagala NRM yenna byeyagala Museveni bw'abanga yakireeta ng'aleese ebitongole biyambe NRM y'okusigala mu buyinza ng'ate araba mukozesa ekitongole ekyo okumukuba akirekewo kati mukikozesa ate okumukuba mukozesa emmwanyi ziyaweera obwerereze mutambuza mu aba NUP mu aba DP ze mutambuza mu byalo nemulimba abantu nti we muzireese mwaziguze so nga mwazifunidde bwerere ekitongole kya gavumenti kiba kikyayambye NRM oba kiyamba mmwe kati akibalekere enduulu nnyingi ku kino ekitongole bubbi obuli emmengo bwe buleese ebyo endagana givuddeko lwa yes bakozesa ekitongole ekyo okwagala ate obuza enjiri ate eya opposition era olaba opposition yakibaddemu nnyo lwaki gwa opposition olwanirira ekitongole kya gavumenti kyeyaleeta ebitongole ebiranga temubirwanirira tunawo obuzibu bw'amasomero amasomero ga gavumenti gasaba sente mpitirivu abantu bakyasomesezaamu masubaana lwaki sewungu gwe yasooka okusoma obusomesa tolwanirira ekyo n'oleeta etteeka tunawa n'amazzi ekitongole ky'amazzi abantu tebalina mazzi mu Buganda tebalina mazzi naye kasanga tetulina mazzi mwali mulwanye ddi ekitongole ky'amazzi kireeta amazzi mu buwaze mwali mukikozeeko ate galiwa gwe n'okubuulira gwe ekiri mu ggwanga tokimanyi ndaba ebiguudo bwe bifaanana wala olabyeko fayiti ey'okukola enguudo za Buganda nga bwe babadde kati banoonya webekwata banoonya webekwata bino bya bubbi bayaaye babbi abo babbi babadde bakibiramu bajjayo endokwa ne bagamba nti endokwa bazitute okiba nti olina sente ziva mu parliament eza constituency development ez'okukola ebintu bwe bityo babadde bakola accountability nti bagulamu emmwanyi nga tebaziguze kyokka ng'emmwanyi bazigye mu UCD ezabwereere lwaki mutubuzaabuza bazanya mizanyo gyabwe bubbi sente ziri zabadde bakozese ziva mu parliament balina okufuna sente za constituency development nga ziriko n'okukola ebintu bwe bityo ati sente babadde bazijjayo nga ate mwanyi bafuna za bwereere ate zibatambuza mu constituency bakolerako gundi akalulu
ga government ekukiriza okole ebintu bwe bityo nze tugumaawo siriiwo siriiwo nze nze kubuulira amazima bwekiba ate kankubuulire abantu bagenda kukyawa Buganda abantu bano bagenda kukyayisa Buganda ate nga abantu bagala Ssaabasajja abantu bagabadde bagala Buganda n'ebintu byemukola amazima gennyini tebiyamba Baganda ate mubakolerako amanya lwaki mubakolerako amanya mwoza Abaganda bo tebategeera temutebategeera nze ebigambo byenjogedde wano oba oli agamba nti njogedde ku Buganda njogedde bubi tugende mu constituency tuyimirire ku kaddala twogere olaba Omuganda ali mu kubonaabona tugende Kasanga tewali twogere olaba Omuganda talina yadde nga nekyemisana okukifuna kizibu nga tondana walima na mmere tanana wasula tanana kyakukola tanana kintu kyonna bali mu kubonaabona kati ekyo kigambe mwami Sewanda gyo mugambe nti Abaganda muri bulungi bano balwanirira Buganda bakubuulire nti balwanirira Baganda yajja kubuulira ebizibu ebiri mu Baganda abadde kansala abadde kyakimanyi mubuuze abantu bali mukola kikola ebintu ebyo kubanga bakozesa Buganda kati gwowulire Buganda olowooze nti Mengo ne Ssaabasajja mwali naawe okole ki naye nga Abaganda bali mu kubonaabona abasajja mumuleme kukozesa Baganda ne mutuuka n'abantu okukyawa Buganda ne mutandika okwogera nototi fe Abaganda abasinga babadde ku floor of parliament sina Baganda Sewungu Muganda yemanyi Sewungu yeddira ki Sewungu yeddira ki kakataawo si yeyeka tunamu Abanyarwanda 78 bamemba ba parliament mwe bali bakola tetuna buzibu tetunti kakati tetuna buzibu na gavumenti kwanga banaffe tunanako Oluganda tunanako Oluganda bavano anti kiti wali buzibu no problem naye mukikozesa ng'akagundi ng'akanyeebwa ng'akanyeebwa nze sina buzibu na tribal ze siri tribalism sina mu tribalism era ze siri tribal naye ze kintu ekiriwo nkyogera nga bwe kiri okitegeera kubanga nze nakakwate Kanene Bannarwanda nenze bwe mba ndi ku floor of parliament nange nsobola okwogera ensonga za Buganda naye njagala nsogereko ng'olwanirira Abaganda ddala njagala olwanirira Abaganda ogambe nti mu constituency yange mwenva ekiboga Abaganda bali bubi ekiboga kati ebitundu 80 ku buli 100 tewakyali Muganda aliyo kye kibatwala baragawa baraga where are they going kuvira ddala lw'amata tekyali Muganda gwe njagala ombuulire bw'obanga olwanira ensonga za Buganda gamba Abaganda abatunda baragawa yensonga enkulu lwaki batunda nakibuuza nekira lwaki batunda bw'oba olwanira nnyo ensonga za Buganda ng'omanyi nti ensonga eno gwe gy'olwanira yakuyamba Buganda gende esembabule ebitundu 9 mu 10 kati bonna bantu beeri Banyankole baki gendayo gende kati nze saagala muntu kumbuzaabuza wano Abaganda bali mu kubonaabona leka kozesa Buganda nti Buganda abantu baavu gomanya Abanyankole okimanyi nti n'abasenga ludda wa bali mu kulima amatooke n'Abaganda Abanyankole balima amatooke we basinga wona basenzi genda olabe Robert Kabushenga wano yagula wano kuhweba olaba olusuku lwalina ali Busunju aliwa wano bayitawo batya so it is a town council bayitawo batyawo awo yagula genda yorabe ovudde kachiri mu town yes weyongera genda olabe olusuku omanya amatooke gatema gayingiza mu katale wano naye omuntu omugambe emwanyi eno ekulira mu myaka 10 Omuganda ajja kuba alyaki naye genda olabe mwogera ku kyamata Abaganda tebakyanywa mata banywa mazzi sukaali ego bayita caayi naye genda olabe faamu ya Rwijema eri wali y'omugenzi Rwijema eri wali nga wakava Kachiri eri Busunju genda ogirabe olaba amata gavaayo wano Buganda wente tezibeerawo tezikulirawo wano Buganda amatooke tegabeerawo wano Buganda tetusobola kulima nyanya ziva Kenya obutungulu buva Secherizi omuceere guva Tanzania emiyembe giva Kenya ne Soroti wano twali kisobola kuddawo gwe mu ngeri gy'okugamba abantu mukole ebintu ebiyamba Buganda ebisobola okuvaamu ssente abantu balima amatooke agamu bagalye amala gajje wano mulinde ettooke okuva Nkole ntunga mu mayiro 305 nerijja wano nga negundi yaweddemu kyovola Abaganda basiimuusa abasinga batya amagezi tigaweddemu Abaganda babeera mu Buganda anze nkubuulira amazima genda ofulumya ebibuuzo kati bajja kugamba akandwanawo akatulinda
Katwesije tumwebaze be bafunye triple A kiva kuki kiva kuki ati mwe muri yawo abantu basimuka busimusinga muri yawo olwemere jolya okufuna enkwaso kankubure matiya etegereko kuzaala omwana asobola okufuna obuna nasinga eggwanga lyonna otekwanga onywa ku mata ate nga tonywenywesa tuta onywera ddala ekyanzi kirambe ekyanzi kiddamu lita 5 oba 3 nonywa amata nolya ku mugaati omuganda kyakyalya ku mugaati wano gwa 15 omwebe naye muganda kyakyalya ku mugaati jogera oyogere nange wanga tuli wano yogera amazima percentage of baganda who eat bread here gomanya abantu abagenda mu supermarket ne bagulamu ebintu nagula ebintu bya mtwara 2 si muganda abaganda bagula kota ku duuka kota sukari ali ne siraje ku duuka ali omwana ajogula kota ya sukari nangamba no munnaye osobola okufunda kilo 2 naye nga baziragula kota muga katonda muguru nze kubuulira amazima ebintu ebigenda mu maaso gotobera nze saagala muntu kugamba nti Museveni agenda kwavuwaza Buganda naye ng'ekyamazima okimanyi nti emwanyi ze batunda kati ezigagawaza abantu abamu tebazisimbye mu mwanyi terimba UCDR bagiteeka ku 1991 okuva emabega emwanyi zino tebazisimba mu 91 so ng'okkiriziganya ne UCDR yes okuddayo kubanga ekitongole kya gavumenti kidda gye kyava kati bano ababaka balimba abantu ba bulijjo nze kankubuulire saagala muntu nze omutwe ogwange gukola nze kankubuulire muleme okugendera kumala abantu malagoogera bami palamenti bana kye bakoze temubazaayo muwanga kivumba olimba mwe basewungu mwena mulimba temuddeyo emyaka gye mbazi gibamala temwesiba ku mwanyi terimba nga kadaala nkugambya beni UP babadde basinga okunona emwanyi nga bazitwala kuzisimba nga baziwa abantu bazisimbe naye babadde bazigula watuule gye badde bazigula sente meka batubuulire abantu muleke kukozesa bannayuganda ate n'ovaayo fe abaganda baagala kwavuwaza Buganda emwanyi tebazisimba mu Buganda wokka owulidde singa mwali mwagala Buganda ekulaakulanye mwandireseewo Buganda West Mengo Cooperative Union nesigala ng'eyamba abaganda abalala Bugisu yalekawo Gunda Nkole yalekawo mwe mwalekawo ki muri mukulimba abantu muleme kwekwasa Buganda ebizibu byerina bingi abaganda fe tubeera nabo babano bamatiya fe tumanya ebizibu byabwe fe tusiiba nabo fe tumanya abasiiba enjala fe tukola ki naye muleme kwekwasa Buganda muve ku baganda muve ku Buganda mukole enfurugu wammwe abakoze diiru ne Museveni nga mukola diiru ez'ekimpukupuku kati zituuse okuvaayo ekiseera kituuse mugende naye kubanga ali mu kiseera ekisembayo mulye naye nga bwe mwagala mubbe mu kye mwagala muruutinge buli kimu kyonna buli wamu kubanga amanya gamwe gali mu kitabo tugalina muleme okwekwekera mu bantu mugende naye ekiseera kituuse mugende naye soka tugende ku parliament speaker parliament okola eri statement nti making sure abaganda tebafuna numbers yali mutuufu kati bw'olaba kino kyenkugambye olowooza kiki lwaki ebintu mwabireeta mu tribe nga emwanyi tebazirima wano mu Buganda wokka ziri Karamoja ziri Ludawa abantu bali memwanyi naye lwaki gwe mwakireeta ne mugamba nti speaker yalina okukola ki nti bwegamba abaganda ne mukiraga nti mwe mukirimu kokasi namba bayitako kasi bayita kivumbi ne bane nga Katikkiro abayisi yagamulwane eyogundi tevaawo nenge ensonga eyisa Katikkiro talwaniranga ko nsonga yonna eyamba munansi eyamba Omuganda okujja kweno bwe bata abantu 18 Katikkiro yavaayo bwe bagoba bana b'olubigi ab'omu Lubigi Katikkiro yaleeta statement ate ambaga nti Buganda Land Board yabaguza kakati anti kyekyo era yabaguza waliwo gwe yatunziza gwe yaguzizaawo ekifo yakyeddiza kati mwe muri bintu birala Katikkiro ataasa kiki ataasa sente z'abadde abba mu nkuluze ekyo nkubuulira amazima nga sente Katikkiro ali ku sente ne diiru ye gyayakola ne Museveni eyokulanga abuze emwanyi ezo atumbule NRM Buganda yayiise etya nti Katikkiro bagenda kumujja mu bwa Katikkiro Museveni gwe yakitegedde n'agaana ekino nakyo mukijeeyo mu bijjeewo byonna bya Buganda tubijjeewo bye tubadde tuwa Buganda tubijjeewo Museveni wakitayagala Buganda ajagala ani yagamba ti Katikkiro gwe nonagunda ensigo zino ne wali endokwa lwaki teyawa nze nva Mwankole lwaki yagamba tugume naawe zifune wano zigende Mwankole Nyankole bwe twagala kulima mwanyi lwaki yagamba abeeru ensolo basinge kulima emwanyi kati mu kiseera kino muzitwaleeyo
yaziwa Buganda abaganda bali netaka bagoba buli lunaku yaziwa Buganda abaganda balirimewa balimewe mwanyi eyo programu ye nare mu kutwara ye nare mu maso kati bano ne bakibuukira ne batandika kubanga nabo bazijjo bazitambuza kati Anita Mongo yabadde mutuufu kubanga ebintu byegwanga mu bitwara tribe bakugamba mulekewo kitongole ky'amata ekyo kigende kati abankola batunda amata bo bagatundewa ngate wabafaako abankola amata tebagafuna mu byo ate nze waffe ekikopo kya nusu bebe ewa ntunga mu Ruhamo eno nga tukigula lukumu bibi ati kakate no je gari mugajjewa amata oleta de mama futo kugajja mailo bisatu mbina ogatuusa wana gatunde sentemeka kitegeza eyewe mu kifo ekikopo kya nusu mbuga katonda muguru genda no gayiwa bagayiwa kati bwe bali mukuba wali yagamba ono twasola kubeera wente ne wali ofamu yente esoro kuleta amata yeze kyankwanza amata gazo garagawa ne president mu state of the nation address yagamba nti amata tuyiwana agamuka tuyiwa mayiwe tuyina kati badaganda bameka baganywa lwaki abaganda tebaganywa bwobo yagaliza abaganda nze kankubuulire lwaki tuyiwa amata lwaki tugayiwa ate nga ffeno tugagala kakati bakwaga bwerere wali ogenzeko ne bakwa amata ag'obwerere ye lwaki Buganda ye yesabiriza kyetubuuza gwayagala Buganda okukulaakulana lwaki yesabiriza gwogamba oleeta emwanyi zikula mu myaka 10 kugambe bw'obanga oleesa ebitooke n'obiwa Omuganda n'abisimba Omuganda asobola okufuna emmere mu myaka egyo 2 n'abaana n'abaweerera n'okulya naye lwaki toyagala balime obutungulu lwaki toyagala balime ennyanya lwaki toyagala balime omuceere lwaki toyagala balime amatooke n'obagamba mwanyi terimbe genda okukulira mu myaka 10 nga n'abaana tebakyasoma olwedde abaana ba Buganda tebasoma akatoyongereko omuntu alinde emwanyi za myaka 10 muleme okutubuzaabuza abasajja mmwe Matiya muleme okutubuzaabuza abantu bagenda kutabukira Buganda bagenda batabukira Matiya mwe musibatayi naye abantu bali bubi mu byaro ekintu ndabo kitamize nze kugambye ekintu kitamize ku bantu abefuura nti Baganda nnyo ne Ssaabasajja Kabaka akyogera nnyo abefuura nti Baganda nnyo nti balumira Rwanda naye nga bafuura batwara byabwe Katikiro gwe ndokwogerako kubanga gwe oli Katikiro nina okwogerako Katikiro olimba Katikiro yagadde nnyo NRM n'olimba ebintu byonoonye nze badde nkuwagira okumala ebbanga nze ndi kaddeyideyi setaaga mulimu ndi kaddeyideyi olaba wano abala bambala bya gavumenti nze nsibamwe ndi kaddeyideyi wa Buganda njagala Buganda naye leka abaganda bali bubi yogera amazima abaganda bali bubi abaana bali wano bali mu kkolo bwayaye bweru bakola mitwaro 5 bakola ki naye nga bagenda okujjawo amakolera gali gawa abaganda emirimu nga we muri nkugambye za Buganda gundi cooperative union zone zaali zikozesa abaganda ziriwa n'ekyuma kya sops bakitwara Rwanda nga mulaba temwayomba mwayogerako ekyuma kyali kikola soda kyali Masaka kiriwa bakitwara Rwanda kiri Ludawa mwayogerako Katikiro leka kubuzaabuza abantu nange kati negase kwabo nedda Katikiro olimba mayigo olimba nnyo eyo si yonsonga sibwe bakola si mubaka wa parliament oyo abaka ba parliament yayita bamemba ba parliament aba Buganda kokasi n'abateekamu omutima guno mugende mulwanirire UCDS garewo Buganda tesobola kukola kitongole ekikole kijiro emwanyi kati kibicho UCD osigalawo ante buuza Buganda bwe yaraba ekitongole eky'ettaka nga tekibakolera tebajja mu Buganda Land Board bwe ba coffee gundi tebakolera tebasobola kutandika Buganda Coffee Development Agency tebasobola kati lwaki mutulimba lwaki wesiba ku government bwe yali etunda birala byonna bye yatunda byonna mwarwanirira kiriwa kiro kye mwarwanirira basajja mmwe Matiya temutuleetera busungu abaganda bali bubi abaganda bali bubi kino kitongole kya government si kya Buganda kola ekikyo bwe bava mu Buganda nkubuuziza nti abaganda bagagawadde nkubuuza nti abaganda bagagawadde mu mwanyi zogamba bazigagawaliddemu zatandika ne mwanyi terimba zatandika naki anti zatandika ne mwanyi terimba zaaliwo okuva mebiga kuva mu 1993 emwanyi zaali zitandise bwe twatandika okulima emwanyi gwosobola okulima emwanyi n'ozifunamu mu myaka 3